Yitira nawe ne tukubaganya ebiroowozo. Ku mawulire agawadde mu wiiki nga tegaliiko nfuufu. Nafumbi wakati kyangu wakikulume. Weebale kuwagira Bukedde TV. Full stop. Otyo kwanirizaako omulungi ku Bukedde TV 1 njagala okwebaza nti weebale kubanga ogyekuumiddeko, weebale kutulaba olunaku luno olw'Essande. Njagala okusooka okulisaayo gwe wenna asobodde okugendako mu ssinzizo okwebaza omutonzi ebyo byasobodde otukolera sabbiiti bukyatwasemba okubeera wano ku Sande, aye nekisinga obukulu okuba nti akyatuwadde obulamu. Ronald Sebutiko Muvanda Kasongola nze ndiwo olwaleero okulaba nti tukutuusaako ate pulogulaamu yaffe aga wiiki ku Bukedde TV 1. Sabbiiti ebaddemu amawulire mangi. Twagitandika n'okukungubagira mukadde waffe General Eritu Mwine, yali minisita omubeezi ow'obutebenkevu. Parliament nayo etudde sabbiiti yonna era ekimukuduza ku bibadde mawulire. Sipiika okugamba nti agenda kutandika okwasanguza ababaka be mwatuma mu Parliament naye nga mwana wattu tebabeerayo. Sabbiiti eno oyinza nti ebadde yakafiizi era mmanyi abamu mukyasatira muzinoonya abasobodde okubanga mukeera ne mutwala abaana ku masomero mukulikireeyo ddala, n'abatannakikola mbasaba enkya mukole bwe mutyo, abaana b'eggwanga basobole okubanga bagenda mu maaso n'okusoma. Bannange baneegaseeko dda wadde nga tutunaba kubanga nabo bakubuuzaako, kkiriza tusooke tukulage ebimu ku ebyo ebikoze amawulire sabbiiti eno. Ku Lwokubiri yali omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutebenkevu General Eritu Mwine yaziikibwa ku kyalo lw'Emikoma mu disitulikiti y'e Kazo wakati mu bantu okumutendeeza olw'ebyo byakoledde eggwanga. Eno bamulekwa basaba abantu buli omu okusonyiwagana kuba kitaabwe yaleka ababuulidde nti asonyiya abo abamusobya. Nyenda kubasaba okusaasirwa kandi nimwe abamushobeize akabasaasira. General Mwine bamukubira emizinga 17 ng'akabonero akamusiibula. Ku Lwokubiri era sipiika wa Paalamenti Anita Among yalangiridde nti ekiseera kituuse okwanika ababaka abatabeera mu ntuula za Paalamenti yadde entuula z'obukiiko bwa Paalamenti era wakubawandiikira ebbaluwa ezibalabula. Bwe yali aggulawo olutuula, sipiika Among yagamba nti Paalamenti erimu ababaka 556 nga kikwasa ennaku nti Paalamenti etuula ebeeramu n'abataweera 100 so nga ne mu bukiiko tebaliyo. We are forced to give you warning letters. Ate ku Lwokusatu Pulezidenti Yoweri Museveni era nga ye muduumizi w'eggye ow'oku ntikko yasiibula bajenera 48 mu magye. Era abatuuze b'e Namugongo Kiganda Zone baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'okusanga omuvubuka Bakabulindi Stewart abadde amaze ebbanga ng'anoonyezebwa bafamire okusangibwa nga yattibwa, omulambo gwe ne bagusibira mu mmotoka mu kasaawe k'embalwa. Ono yasangibwa mu mmotoka namba BF 555 V eyali yakoma okulabibwako ku kamera ku kikuba ekidda ku ggwaatiro. Bamuttira mu mmotoka ne bagisuula eno Wall Spring. Tusinzira awo mu kamera eno mu katambi kano okulaba nti kiki ekibaddewo awo. Olusomo lwa ttaamu ey'okusatu lutandika olunaku olw'enkya ku Lwokusatu. Omubaka w'ekkole Mugagga Juma Ssentongo nga mutuuze mu Wakiso yatabuse ne mukyala we namba 2 Sumaiya Nabuteba ow'emyaka 40 oluvannyuma lw'omukyala okumugoba mu maka n'asalawo n'okwefunza ebintu byonna. Ssentongo agamba nti omukyala ono mu kumwagala yamusanga n'abaana be kyokka n'asalawo okumulabirira nabo, wabula nga kyamwewuunyisa mukyala w'omukulu Madina Nabukenya bwe yafa, ate mukyala muto n'akozesa olukujjukujju okukyusa ebintu bye. Naye nga namuwa ebibye Katoli bwe yafuna abantu byonna ajja kubyezisa nambula fojaleze bwe ebintu bibye. Ono yafunye Bawannyondo abaafulumizza ebintu by'abapangisa omukyalo ono be yali yateeka mu mayumba. Otyo sabbiiti bwetyo bwe tusobodde okubanga tujjukutemeratemeramu mu bumpimpi bwetyo bwetambudde. Olunaku olwaleero okubanga tukubaganya ebiroowozo egatiddwako bannange basatu. Nina mwami Tegusulwa Innocent, Lord Councillor wali ku lukiiko lwa KCCA. Twegatiddwako omusumba Solomon Male awamu ne mwami Bambalazaabwe Semakula okuva eri ekalangala naye nga munamawulire tukola naye wano ku Vision Group. Mwami Tegusulwa saba olamuse kwa tulaba ku Bukedde TV
tulabate bwe tweyongerayo. Neyanza mukulu Ssebutiko ndebaza mwena abalaba Bukedde TV nze Innocent Gusulwa ndi Lord Councillor ku lukiiko olukulu olw'ekibuga ekya Uganda. Mukulu Ssebutiko wiiki tebadde nnungi. Esebo. Twafiiriddwa mukwano gwaffe badde mukozi munnaffe wano ku Bukedde Rema Nakabuye. Kibi nnyo. Rema Nakabuye abadde munnamawulire wa byamizannyo. Sirabanga ku muntu ayagala kyakola nga Rema. Yali deferi, yali kochi, yali dokita wa mupiira, yali muwabuzi. Emyaka gye mulabidde gisoba mu 3 simulabangako ng'akola mulimu mulala. Simulabangako ng'ayogera ku nsonga ndala etali ya mupiira. Era neebaza Dokita Mulindwa Lawrence owakitende. Weebale nnyo weebale ddala Dokita Mulindwa owakitende St Mary's. Yakoze buli ekisoboka kyonna Rema nga tumugalamiza emityana. Weebale nnyo weebalire ddala. Ekirala kye ngenda okwogerako mukama wange kibadde kya wiiki eno yennyini. Mukama wange owa president muyita president Honorable Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu Italy ne bajjayo firimu zonna yabadde film festival firimu zonna ezisinza okukola amakulu mu nsi yonna neye ne bagireeteramu yeeta kimanyi nti bwe yali anoonya akalulu baakwatanga entambi ezo nga bagenda bazigatta firimu eyo yalagiddwa mu firimu ezisinga mu nsi yonna byeyitamu gye bambonyabonyi paka kalulu era yatuuse wali nga ali ne basuperstar bonna nasembye kwogera naye jjo nangamba nti ngambire abantu nti Katonda alina amaanyi ababadde wali tisi muzanyi wa firimu naye yali celebrity omuyimbi bwe yazanyako ne firimu Dr. Gundi Kyagulanyi Ssentamu yazanyako firimu naye ababadde wali buli firimu sita yenna gwomanyi oba Jetiri oba Swazinyiga oba bonna nga ali nabo wali nga bendera ya Uganda ekisinga ku bendera ya Uganda nga pepe ya bwete abantu balaba ekiri mu Uganda bwe kitambula n'olwekyo naye ekirala mukama wange nga maliriza kyekya boda one babadde mabega kwe twakuba enduulu nze kennyini bwe nakulemberamu bannange mu lukiiko olukulu lwa City Hall minisita n'ajjayo emitwalo 6 n'ekitundu ne bagijjawo gye bali bajjako abapa ekirala ne baba wansalesale yabadde wa wiiki eri tubagamba temukikola ne banaabongeramu mmeka kiri kimu twalondebwa kukiikirira bannakampala tebajja kuyisa lugaayo mu lukiiko olukulu ng'ebintu bye bakola tetubimanyiiko lwekyo ngamba ababoda mukama wange njogedde naye sipiika w'ekibuga Kampala Luyubika Zahara ali Canada era ali mu kunnyonnyola nsonga za Kampala n'olwekyo naye kimaliza kiri kyoyogeddeko bamemba palamenti abatateesa ekyo Zahara akikola bulala akubira esimu n'akuyita gwe lwaki toteesa mu lukiiko oluddako lwaki toteesa abantu babakusindika tebalina bizibu era Zahara Luyubika sipiika wa Kampala nkwebaza atukutte bulungi ebyo tebiyonge biri mu palamenti akuyita n'akubuuza lwaki toteesa leeta ensonga oluddako teeseza abantu abakola ki abakusindika Pastor Solomon Malensaba obuze kuwalaba Bukedde TV wa omulabi wa Bukedde TV mukama yeebazibwe weebale gyonna gyeokola atakola gwe nkugugumbula kuba Bayibuli egamba nti atakole n'okulya taalyenga wiiki eno nange nafunye eggulire lya neewunyisiza kubanga mu 2019 2010 nga nkulembera olutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga bangi baagamba nti nze nimba bulimbi ne bannange era ne tubeera convicted naye ne tusirika ne tugenda mu maaso n'olutalo lwaffe naye nabadde ndi awo ng'omukutu gwa OPR News ogumanyi nga gufulumiddeko eggulire ti ate waavuddeyo abavubuka abalala ne bateeka Pastor Kayanja ku nninga nti yabali ebisiyaga era keesi eri mu kkooti ekiryandongo mu maaso g'omulamuzi bamuyita erinnya ndyerabidde kakati era bagambye eggulire ligamba nti omusumba bamuyise enkya nga 5 agende yeewozeeko omwana bwe yalopa ebisiyaga ate bamugulako kwagala kukyankalanya Kayanja akati ye era yawadde obujulizi omulamuzi naye ne yeekanga n'aga nti ate bino biri bitya
naye ekyanneewunyisiza mu mikutu gyaffe gyonna egyawano sirina ggulira eryo we nalirabye ne mbuuza kaakati temukyawa abantu mawulire mwaleese nedda ekirya ebunyolo mwajjeyo eggulira ery'omusumba eyakubye abantu embooko lindako ery'omusumba eyakubye abantu embooko mwalireese naye erya pasita Kayanja nga bamutadde ku nninga okulya abaana ebisiyaga bavubuka babiri bali mu kkooti n'enkya baddayo mu kkooti ekiryandoomu eryo temwalireese nsaba ssebo oba mwagala oba temwagala mulifulumye kuba we twogerera ebisiyaga byeyongedde okweriisa enkuuli mu kiseera owulira abaana baffe nabagamba mutuwagire mu lutalo lw'ebisiyaga ne mugaana kati ate mukaaba kyakati kesi yiyo sinze abo abaana n'okubamanya sibamanyi naye bavuddeyo pasita Kayanja bamutadde ku nninga olaba ne kumirako TV tebyafulumye tiwakiri kale kaabakube nti yabawawaami sebogoli kumpekumpewo mukama wange sibu tuyanzege wenzijidde wano mbaddeko mu kumanyigana nga tuli ne Ssaabasumba owessaza lya Kampala manyi abantu batono abakimanye nti Ssaabasumba asibuka waffe Ssese kati tubadde tusinkanye nga abooluganda ekyanjaawo temugenze ku bizinga abooluganda bonna tibali ku bizinga bangi nnyo kati nze nange siri ku bizinga ndi kuno ng'ono omukulu bw'atali eri ku budde buno kati ali wano kati nange ssebo nange bwentyo bwendi nti ndi kuno yensonga lwaki tusisinkanye naye era nebaza abakulu bonna batisetese omukolo ogwo amawulire amala gabadde mangi nesaagala gagenda mu nnyo agaffe ekalanga nagabaddemu naye amawulire nze agasinze okunkwatira ombabiro ye okunda kw'e Kenya ekkooti esalawo olunaku lwankya tubadde tugoberera okuwoza nabiki bye babadde basaba kkooti ng'era ddala olabye dda nti ebintu badde nga bitambula bwamaanyi ddala naye mpozi nayagaddemu be basajja bakulu ababadde bawoza bw'otumya kati mu Uganda baloya abakulu ab'emyaka ng'egyo twakyalimu kubanga natundira mukadde wange Remi Kasule yawummula kati tosobola mutwala mu balamuzi bono obwana obuto obuliwo ennaku zino butandika okumuswaza naye olaba nti oli awummula obulamuzi n'akomawo n'akola omulimu gwe nga munnamateeka kati nga mukadde wange Remi Kasule bwe yawummula twandibadde kati nga tumulaba mu kkooti naye nga n'abantu bagenda okumira mu maaso gaabwe nga nabo basaanidde kinaffe tukitunulya ennyo nnyo Kanyeyamba yagezaako ne bigaana Akanyeyamba bamuswaza bamuwa obwana tamanyi mateeka naye nga bugasala kifuula nnenge ne bamuswaza ne balibbo abantu nga bonna bonna bakolaki katusabe ate ffe abawagizi b'Odinga tusaba nti esaba nti mukulu bambalazawo kyemadinja okwogerako ennyo nti nsanyukira nnyo Kenya oliyo okugamba nti banzi byakalulu ne tugende mu kooti nayongerako nti ekinava mu kooti nja kikkiriza nabana abakulu ababiri William Ruto ne Raila Odinga buli omu n'akuma ku bawagizi be ffe mu mupiira tubadde tugamba nti omupiira gwe gulina okuwangula ne bannamawulire buli ayogera ebyanjwanjwa tebamuwa kazindaalo ne bannamawulire tebamuwa kazindaalo era n'abalamuzi ne bakola ogwabwe era noono nga bwagambye nti nga bonna bazze basiniya looya buli omu olaba atemaatema ekinaavaayo kyonna Bobi bawanguzi Ruto muwanguzi n'Odinga buwanguzi Kenya yawanguzi ekinaavaayo kyonna ssebo Kenya y'empanguzi Kenya y'empanguzi omuntu oli owa wansi Wanjiku gwe bayogerako Wanjiku ow'e Kenya ye muwanguzi Wanjiku bamuyita Wanjiku omuntu asembayo owa wansi bo bamukazaako lya linnya lya Wanjiku ne Wanjiku e Kenya ye muwanguzi gwe batunudde nti naffe wano mu Uganda tusaana omuntu affe oli akutte enkumbi oyo ali Kasimu oyo abeerenga kojja kyatayogedde kiri nti wano balooya bangi abakulu tebakyayagala genda mu makooti kuwoza kubanga bwe bagendayo amateeka bagategeera bulala n'abalamuzi bagategeera bulala kakati n'aganze ngende enswale sijja genda era batuma ba junior lawyers bagenda okuwoza emisango egisinga omulamuzi omu ku balwanyi yeeyimirira n'agamba nti gwe twali tulwana ng'oli luddawa mu kooti ono juzi omulamuzi n'ayimuka n'agamba
gwe Besigye wagamba todde wano kati okimye ekiwano okoti makati kiki kituliko wagulawo ekkooti yo genda wabe mu kkooti yo n'emboozi tugenda kuba tukubaganyako ebirowoozo tovaawo. Ku ssaawa 11 ez'akawungeezi omusumba w'ekkanisa eya Empowerment City Church International Dennis Kintu ne Brian Sembe omuyambi we basimbiddwa mu kkooti esookerwako ehoimento Samali Nagawa Francis Mwesigye Stella Mbabazi n'abalala. And you, Mr. Sembe Brian, you have understood? Yeah, that's to understand. The other issue. Emisango egibasomeddwa bakkiriza nga bwe bagitegedde wabula tebakkiriziddwa kubaako kye boogera nga gisanakulirwa kkooti nkolo. Count number 8 advised by the Chief Magistrate. This matter is adjourned to the 7th of September 2022 and the accused persons are remanded until the end. Oludda oluwaabi lukulembeddwa omuwaabi wa gavumenti Hoima Julius Ochen ate abawawaabirwa bakiikiddwa munnamateeka waabwe Nobatali Bakoha ng'ono agambye nti agenda kussaayo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa ku Lwokusatu olujja. Leero twasaba omulamuzi omusango gwa guteeke kyakasatu nuko omulamuzi alina obusobozi asobole guhuula application yetu. Abagobereza abadde bakubyeko mu kkooti bawakanyiza emisango egiteereddwa ku gwe bayita kitaabwe. Misango egyo si mituufu nze nga bwe ndaba kuba ekintu kino kino engeri gye kitandiseemu nga kitonotono naye bagenze bakiwanvuya. Naye ffe tumanyi ekintu papa ye buli kyakola kiba kya mwoyo era temuliimu nsobi yonna gamba nti oba ki. Ekikolwa ky'omusumba ono okwewennyula abagoberezi b'ekibooko kirese bannayuganda nga buli omu akyogerako bubwe. Omusumba Juma Mulokole owa The Answer Christian Churches Ejjinja ategeeza nti kino si kya bulokole era nti kikontana n'ebyawandiikibwa. Nga ffe abali mu nzikiriza eno ey'obulokozi ekyo twagala okukivumirira ne sekuvumirira yonna tetukimanyi tetukitegeera. Bayibuli eyogera etya? Katonda kwagala, Katonda kusonyiwa, teriyo muzimu gwe bagobana kuba mbooko. Asabye gavumenti abeeyita abasumba ne bakola ebikolwa ebivumaganya eddiini okubakwatisa omukono ogw'ekyuma. Gavumenti yingirawo abasajja bano si basumba gano gafere bufere mu bakwati n'omukono ogw'ekyuma wabeewo obwenkanya. N'ababaka ba paalamenti bavumiridde ebikolwa bya Pasita Kintu ne basaba abapasita badde ku mulamu omutuufu ogw'okubuulira enjiri bakome okubuzaabuza abantu nga beenoonyeza ebyabwe. Alaga temujja kunziza amabega gino mizimu gigenda n'ambooko ate buli atafuna ku mbooko yange sikusanga ku kyaki. Nze nsuubira twandala tukwatagana ku mindset y'abantu ne bannamawulire mutuyambeko ne gavumenti twangula okusomesa abantu baffe. N'olwekyo bajja bawewenyula nnyo kibooko, bajja bakola ebikolobero bingi singa abantu baganya okutegeera nti balina obuvunaanyizibwa okufuna muntu oyo zaabwe omuntu ataakolenga taalyenga. Okumukuba kibooko n'oba oli mukuba nti omukuba mu byanzikiriza kikontana n'amateeka ekyo ffe tukivumirira. Bagamba nti ekikolwa kya pasita ono kirinnyirira ddembe ly'abuntu era bawagidde avunaanibwe. Ekikolobero kye yakoze kivumirira eddembe ly'obuntu kinyomoola ekitonde kyaffe eky'abakyala. Baagala ne gavumenti esitukiremu ku tteeka eriruŋŋamya enzikiriza. Bwe budde ffe nga bannamateeka tuddemu tutunune mu tteeka eriruŋŋamya amadiini. Ambrose Niwagaba Katoto ne Fred Kajubi bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Tweyanza nnyo olw'eggulire eryo era ndoza naawe gy'osinzira okuba ng'olaba Bukedde TV wano olirabye. Eggulire eryo ka vidiyo ako kasooka kusaasaana ne koogeza abantu ebikankana naye ekirungi obudde bwagenda okuziba ng'omusumba oyo Kintu akwatiddwa bwe twagendedde mu wiikendi ng'asimbiddwa ne mu mbuga z'amateeka naggulwako emisango. Njala ntandike ne mwami Innocent Tegusuulwa. Mwami Tegusuulwa, omusumba ono abantu abadde abakuba embooko naye waliwo n'ebigambo byafulumye nga biragagamba nti nze sirina munyolo kambakuba emiggo mwe mumanyi. Ekkanisa ye yaggaddwawo ku Lwokutaano ab'ebyokwerinda era n'abakulu mu bukama bwa Bunyolo balina ekiwandiiko kye baafulumizza nga bavumirira enteekateeka y'omukulu ono. Ku bigambo byayogeddwa
kiraga ne bwana abavuddeyo singa abavuddeyo ayinza obutasobola kuddamu kusumba abantu mu kitundu kino tegusuulwa abantu baffe balabikanga abayina ebizibu nti banoonya okuwonyezebwa mu buli mbeera naye kino kitegeeza nti omuntu ayinza otuuka n'asiruwaziwo otuuka ku mbeera eyo n'ogalamira bakube n'embooko omuntu omukulu bw'oti omukubanga yakuwonyezebwa. Ku lusebutiko neeyanzizza simanyi ne waakutandikira kubanga endiga zino ze baakubye embooko bikusobera n'okusobera. Endiga teziyina buzibu ne pasita talina buzibu alina obuzibu ye gavumenti si lwe yasoose okuba embooko okusinziira gennina abadde abawonyula embooko emisana n'ekiro nga n'abantu balyokke nakyo ng'abantu bamala ne bagendayo saalonga eggwanga liro liringa nga bw'olaba Uganda liringa maka nawe singa mukulu Ssebutiko okkirizewo kati tutudde wano nokkiriza omuntu omukulu agende ewuwo makaago abuzeebuze abaana asobolera ddala pasita kyakola kya bumenyi bw'amateeka nnyo nnyini ddala kubanga tuwonye buwonyi abadde agenda kusibira mu bakibwetere ayinza n'obookera yeeyo kati omuntu bw'agamba nti galamira nkukube oli n'agalamira ate lwakitagamba nti tugende mu ggulu ekiro mujje n'abookya kyekimugaana n'ebyo byonna wateekwa okubeerawo gavumenti evunaanyizibwa mu kulondoola. Ekisooka mu kwewandiisa kyaki zino nga zeewandiisa. Ekirala gwasumba olina obukugu naki intelligence okubeera ddala ku RDC piso bonna nga bwe babeerawo tegujjukira bayogera ku by'ebitabo abasumba bonna buli omu gaga tekisoboka lwaki batusaba ebitabo lwaki batusaba ebitabo kati bino byonna bw'obitunuulira byonna obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okuggyawo abasumba ngaabo obuzibu bwange buli bwe butubanda Ssebutiko nti bw'otunuulira omusumba n'engeri gyakolamu ebintu juzi wano ndowooza pasita mali wano ajja tegogera kumusonyiwa katusooke tujje obulanga buno tukomewo tugende bulungi maaso n'okubaganya ebirowoozo bino ampuliriza okyali mu program aga Wiiki ku Bukedde TV1 tova katuwumulemu katono tukomewo. Weebale kuwagira Bukedde TV. Full stop. October Bidel Musaba Gardens Mukono, October Mukaga Millennium Gardens Sazibuaya, October Munanaji Montelembara, 10 October, 40 Poto Muchisawe, Abidi October, Bale Sports Center, Mutwalo Kumo, Yebem Twale Satu, Emeza million yemo, Wabla Bantwalo Kumia, Abanda Gula Tickets Wakosa MTN Momo, Bajakusa Sulan Komitano, Binamina Romo Center, Iva Motors, Galaxy FM, Radio 4, Kagwina Wo, MTN. Great Lakes HRM twetaaga abakozi abagenda okukola mu mawanga nga Dubai, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan ne Qatar. Twetaaga cleaners, nurses ne ba housemates ntegeeza abakozi ab'owaka. Passport, ticket, visa ne medicals tugenda kubanga tuzikola ku bwereere. Tukola follow-ups nga tukozesa Mosanet. Omanya w'omwana waali ani gwakolera era ali mu mbeera ki. Tusange e Makerere ku 2 ku Great Lakes Lane ku kizimbe Great Lakes House. Beautiful coffee, young stage queen, baby Malaika, winning Asumru de fire concert yesoka Lugogo cricket ovo nga mwenda September omwaka guno shiringi emitwalo 2 emitwalo 10 esawa 10 emiyanga tukigulawo 10 September Ajib Motel Mbarara 11 September Maria Frey Masaka nga 16 September Jogize Bulaga 17 September Nikan Resort Rweza olonga 18 September Colin Hotel Hemukono shiringi omutwalo gumu abayimbi bonna bamuwerekeddeko Winnie Nwaji wa kuyimba buli luyimba lwe lwonna musaleko ne bimalaika byammwe mubiteeke mu mataala muliwa bafanzi ba fire baby Winnie Nwaji mujja twerire sente muve mu bino bya enkonobe mulete ebyana bisasi ku nyama ebyana bikanokoze baby
Wano, your first ever winning Waji Life concert. Tugende ku Cricket Oval, nga mwenda September. Bikutosibwako, Swans Avenue, Neketi Events. Essanyu liva ku bintu byanjawulo. Ery'omuzadde kwe kubanga akatimba omwana we mwasula katangira ensiri. Eri abafumbo ng'omukazi ali lubuto, essanyu ly'omukazi kwe kubudaabudi bw'omwami kwamuwa. Ku bali mu mukwano, essanyu lyabwe kwe kusalirawo awamu diro balina okuzaala. Ate ku bavubuka kwe kusasira kw'ekyo ekisinga mu kiseera kino. Gwe essanyu lyo lisibuka wa? Kola okusalawo ku by'obulamu okutuufu ofune essanyu n'ab'omu maka go. Enkya ku Bukedde TV. Kanabo tukula nnyo baby kagoba olusunoonya bulungi abagala obuyonjo kanoko kamwe omukyalo w'omulembe kakozesa Yummy curry powder ke kanzaali akawomesa enva ne kazifuula ez'enjawulo kafune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Yummy. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu ate nga tebireba ku mbalabe obwere ebiguuna n'endwadde z'ensusu zonna bisange mu dduuka lyonna erikulinaanye ne supermarket. SM Phone Spares and Accessories abasangibwa ku Loom Street and Info Towers omwali ogusooka ku dduuka number F02 bebokka balina spare w'amasimu yenna owa buli kika. Wakulimba kubanga I your person Caroline Maka wendi okubeera nga nkutwaliriza mu kyomisa nakyo ate nkukakasa ojja kukimalawo. Engeri gy'okikuba engeri fe wetuli we are ready. Mbodo oliose waida. Wali wabuzi. Weba dino kuida. Mpa sente dange. Ate sente chikaliba. Sente dange nkumisa tudena kuwa. Nkumisa tu chiwena. Mwami mbode tienda webuzebuze. Nakuwe nkumisa tu ate chena kusaba kyali kyangwino. Nakukoba nti tujje ku isomero. Ndizizo omusango tujompolereze ku ngamu zaire wange. Bwe watuka ku isomero wawambawo wefujaira kimula banze nja kufuba nje kunya sente mu butasoma bwange. Nonyi sente ziberewo. Tujja kugaggawala tujja kubasinga buli kintu. Mulabe ennyumba yaabwe. Ne yafe tata kayumba ke yatulekera wano nagano kuzimbira mama wafe nyumba etegerekeka yebuzaabuza aganyo tuweerera akoze nayamba bali nakola buli kimwe kyetagisa enyumba Enkya ku Bukedde TV. Amajani gakubu gawo magali mu flavor zona kisubi tangawizi ne vanilla gattako plainity kiyoba goyagala wenywereko. Yummy curry powder ke kanzaali akawomesa enva ne kazifuula ez'enjawulo kafune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Yummy. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongoosa olususu ate nga tebireba ku mbalabe obwere ebiguuna n'endwadde z'ensusu zonna bisange mu dduuka lyonna erikulinaanye ne supermarket. SM Phone Spares and Accessories abasangibwa ku Loom Street and Info Towers omwali ogusooka ku dduuka number F02 bebokka balina spare w'amasimu yenna owa buli kika. Webali kuwagira Bukedde TV. Full stop. Otyo kulika ennyo mukuumulamu okwo kyali programu aga wiiki ku Bukedde TV 1 wetukedde mukuumulamu mwami Tegusulwa abadde akyatuwa endowooza ye ku obunafu ye abulabawa pastor n'agenda maaso n'okwewenyula abantu emiggo nga tewali amukuba ku mukono. Mwami Tegusulwa njala sooka enkuwa eddakiika 2 omalize submission tuga tugenda amabambala zaabo neyanza sebo esebo mpunzika bwenti nti obuzibu buli ku gavumenti yaffe mwami sebo tiko buli boda stage eriko mbega buli mizigo wagiwera omukaaga kuliko mbega nga basulaawo buli kabaala mulimu mbega buli kumusiri kasaba wera batana abalima kuliko mbega bambega bataba mu chachi bo babaki ekyo kankirekera ne baradisi bakola report buli mwezi baradisi giso bonna we bali
abo gye bisemberaga bagenze mu kibwetere tukwatagana ekira kyenjagala okwogerako bapasita ajja kuba tuli ano pastor Solomon Male buli pasita yeetwala bw'omubuuza nti oripotinga wa mburipotinga wa Katonda yiyi ayina kyakyo omukulu bw'omubuuza wajja oripotinga ani akulira mbu bino bya mwoyo biveeko tegusula tobitegeera tukwatagana nze ndi musajja mukatuliki neera manyi nti ekigo kino kiripotingano paka erubaga chain of command erikiriya ne bannaffe abala chain of command kati oyo omuloopawa talina waagwa juzi babagamba beerondemu abakulira wakitubuuze ngoyo ti yakulira abalokole ebiwayi biringa nga 4-5 nawulidde juzi baagala kugenda mu kalulu baagala sente pirifu kugenda mu kulonda n'olwekyo nze nzikiriza bapasita sibalinaako buzibu sibalinaako nzikiriza yaabwe sibalinaako buzibu ne batali bapasita abeerimbika mu bwapasita n'ekiraba tuteerawo embeera etegeerekeka nti pasita bw'akola kino eriyo abamulondoola kuba ne Yesu Kristo era naye yalipotinga nga wa Katonda tukwatagana gwe tosobola kubeerawo n'ogamba mbu gwe tolina gy'olipotinga mbu gw'olipotinga wa Katonda galinga kyetwala nga maliza mu kigambo kimu obuzibu bwa gavumenti eyagala abalokole yabiteekamu obululu byayingira mu politics gavumenti vaayo ku nsonga y'abalokole abatali bapasita batuufu abatali balokole kyaki ezivumaganya abalokole ziveemu tusigale abalokole abategeerekeka tweyanduza nnyo manyi buli omu abeeraawo neyeebuuza nti naye omuntu akolifayinga ddi okuyitibwa omusumba ngalagatera biri nti ndi bishop kuba tagala gumu ebiri oliagati musumba naye bwolaba zino enzikiriza ezaffe ez'enjawulo zijja enzikirizawo ne musajja muprotestanti omuntu ajja asembula mpola mubulizi bwatyo sabadiikoni paka omuntu lwafuuka bishop ngeri ebyo tebyagiyiseemu n'abakatoliki nabo ebakola mwayi bambala zaabwe waliwo abasumba wano mu Kampala nalabyeko bishop Lwere waliwo n'abasumba abalala beeyita born again faith baba nekikola bana muli kulokutaano ne basaba nti ono omusumba abadde awenyera abantu emiggo nti kooti nga bezikola omulimu gwazo ekimu ku ibonerezo tina asooka aweebwa ekyokubwa emiggo bongerezeeko bagala kufuuka nga ekizibu nti ndowooza amateeka ga Uganda sigamanyi nnyo naye nza tegakkiriza kwa corporal punishment okujjako nga mulamuzi asazeewo naye nza n'abalamuzi tasobola naye kuwa kibonezo tekyasobola kuwa kibonezo ng'ekyo weewaawo nti kyandibadde kigwanidde nze ku lwange neebaza abasumba bonna abaabalokole abasobodde okuvaayo ne baluŋŋamya eggwanga ne bavumirira embeera ng'eyo naye era nja kwebaza pasita Male ndowooza awo njagala ndikerewo ye kubanga yasinga okumanyaawo nvumirira ne kusekuvumirira yenna omukulu ono kintu saagala muyita pasita tosobola kubanga weeyisa mu nneeyisa ng'eyo ng'okyasaana okubeerako ne tayito ekusobola okutwala ekugatta ne Katonda nze ndowooza ntakyagisaanidde ekirala naye njagala kubatunuzaako kwemabega katono tuli mu kutreatinga obulwadde naye cause tugireseeyo symptom naye cause tugireseeyo emabega mu wiiki emu emabega waliwo father omu yeewaggula ku bukatuliki tumujjukira bulungi ogamba father Jacinto Kibuuka father yenno yessaako bwe yamala okwewaggula neyeessaako n'ekitiibwa kyowa archbishop mukolo gwali gw'amaanyi bishop kale abakimu abagoberezire oba bakimu abatyanayagenda mu orthodox nti abathodox ne bamuwa ekyo naye ndowooza yayagala okwenkanankana n'oli omukulu Ssaabasumba yali amuwummuza mugu naye ndowooza ebitiibwa ate n'ebyambalo nga bwe bito si bwe babifuna naye olaba nti ekereziya katolika yamutunuulira neeraba nti waliwo ekizibu naye era ekizibu oluvannyuma kyavuddeyo bwe yakutte omuggo ye kennyini n'akuba omwana akola mu ngiteekereziya ye n'amukuba omwana n'asibya na ku kitanda naye nga mu kifo ky'okumulambika kubanga ndoza omwana bamuvunaana nti yatwala sinsa emitwalo ena egyali egy'ebirabo naye kati Kibuuka
sijja muyita father bw'abanga yakola ekintu ekyo bwe bali mujjeereza ndikwaki ndimuddiza za ekitibanga ekyo nekibuuka ye mu kulaba okukwe yalaba nti omwana ng'oyo osaana mukuba kumbi kumumenya nkizi oba si kituufu nga bamuweereza kooti bw'eri mugwejjeereza kooti bw'eri muggereza ekyo ndikimuzza kubanga nze ndi muntu siri wa mwoyo ab'omwoyo bali kimuwa nenze ndi muntu ntunulya amateeka gansi naye kiki ekireeta ebizibu nga bino byonna mukama wange omuntu tewali omuntu asobola kgenda wa father Kibuuka n'asindikayo omwana we abeere awo omwana n'atuuka n'okugamba nti akasente kano kankatwale ng'eka bali bulungi tewaliwo muntu asobola kgenda wa kintu batuko muwewenyula emiggo ekisooka pastor Male ayinza okunjulira nti abantu abagenda kati ennyo mu bakulu abo abagamba nti bakola ebyamagero bagenda bayinza okubanga nga 9 mu 5 ku buli 100 bagendayo lwa bizibu naye agenda omwana okutuuka awo nga maama we yamwetika n'amuleeta ewa Jacinto Kibuuka oba n'amuleeta ewa nga bizibu bye byamugoba ewaka maama nga tekyasobola kulabirira mwana waka tekyasobola mulabirira naye n'amutwale wa muntu wa Katonda muntu wa Katonda ogira oweererawo Katonda atuwe enneeme n'etusobolesa kwaki okubezaawo be bantu abagenda ewa kintu kati abantu balwadde abantu bayavuwadde abantu tebalina nsimbi bw'olaba ebiri ewa Kibuuka n'ebiri ewa kintu tiwaliwo njawulo ne bannyinaffe abatwalibwa mu bakozi ab'enjawulo abakozesa ab'enjawulo ne babakozesa ebintu ebikyamu kubanga akimanyi bulungi nti abali desperate abakozesa bonna kati eno eya kintu business kati bulogende w'omukozesa wenna ng'oli desperate ng'ate nga talaba ngeri yajja kuyamba kubanga tasobola kusaba Mukama Katonda n'akuwa kubanga otaliko mwoyo gwa Mukama Katonda kati kyensaba nti ndowooza nga maliza nti gavumenti etuyambe naffe abantu nammwe abalina sente empitivu ezo ze mukwesebwa mmweyo muyambe abantu bafune emirimu bafune ne sente ezibabeezaawo bwe munaabayamba ebintu nga bino ebyokubonyabonya abantu mu kanisa mu ekereziya ne ku mirimu gye bagenda nga kamaliza na kino abaana bagenda obweru ne buli lunaku waliwo ennyonyi ekomyawo abaana nga babakomyawo wano abafudde ne buli lunaku waliwo abagamba oba kufa kanfe abaana bebanga batuuse ku mbeera eyo gamba nti oba nfa kanfe kaŋŋende wa kintu ampewo enyula emiggo kaŋŋende wa Jacinto akube abaana banfe abamenye emigongo kyetulina okukola ekisinga obukulu kutereeza mbeera y'abantu abantu bajja kudda mugenda mu mbeera ng'eyo tweyanza nnyo mwami Bambalaza Semakula njala ngendewo omusumba Solomon Male atubuulire omusumba nga bujja ku muzindaalo mmwe ffe tulina kuba nga tubatwalanga kyakulabirako bye mukola byogera kinene gye tuli kubanga ffe tubalabamu ate ekyenjawulo naye ne kanisa erabika erina okusoomozebwa mu ngeri ey'enjawulo bw'olaba mukulu Jacinto Kibuuka kati n'olaba noono twebuuza ki ekituguddeku era kati tugenda kuddukirawa neyanza nnyo muganda wange abatulaba ku Bukedde TV buli lwentuula ku foramu ng'eno mbeera n'obulumi kubanga ndowooza okuviira ddala mu mwaka gwa 93 nakuba endulu ne ngamba waliwo obuzibu mu masinzizo mu kifo ky'abantu okuvaayo okunnyamba bampita mulalu bwavu bwe buntawaanya nalemu ekkanisa nze mulabe w'okukkiriza ne baneminga buli kimu kyonna ate bwe natuuka okuvaayo ku bisiyaga ne bagamba bw'ogenda mu Catholic Church Kibwetere tabangako mulokole Kibwetere yali mukatoliki bambi baba babwejjoze waffe Mugonza tatandikiranga mu kanisa y'abalokole yali mukatoliki proper w'obusobozi tatandikira tabeerangako mulokole yali musajja na muyimbi era nga Ssaabakristu mu kereziya
gye yava n'akola eitambiro lye ne pulezidenti waffe naye aligendamu ne mu state house babakyaza era ne bwe yafa bamuwa sente ono bambi baba babuwe Joseph waffe Bugonza bwe yafa pulezidenti yakwata obukadenduza bwali 10 n'awaayo kyokka nga abantu beyanyaga ne beyatta nga mulimu ne Haji Sadio w'ekyotera tobala n'omuzungu bourgeois eyatwalayo trailer 10 nga zitisse ebintu yavaayo ne trailer nga tewera ate nga ku bulamu bwe kuliko omusaayi baagala kumutta sajja yanyumya mu commission of inquiry ne batuuka n'omuliisa omunaazisa obusa bw'ente nga bulimu amata bamwawudde ne mukazi we nga bambi baaba akuggyako mukazi wo for 2 weeks n'agenda ye amwezze kati amala amukuddize and this is a religion tuvaawo tutyawo lindako omusajja yawa testimony eri killing commission of inquiry yes nkamanyi n'agamba nti mu baserulanda baabaganga emirambo ne bagijjamu ebyenda ye yafumbanga ebyenda mu Kasaka. Professor Sewankambo ne Professor Dr. Mujenyi eyali wa JCRC ne Dr. Nambatya yabambuza naye ebye mwajjangamu n'obifumba mwabikolanga mutya mwalyanga biryeko ye simanyizo omulimu gwe gwali gwa kubaaga kufumba mu Kasaka kubawa bakulu. Now where are we? Semateeka waffe wa 9/5 awa buli munnayuganda eddembe ly'okusinza n'eryokwasembulinga alina presumption nti buli muntu alina obusobozi okwesalirawo ng'ategeera bulungi okubeera waali ng'ategeera bulungi n'okukola kyakola ng'ategeera bulungi nga taliiko pressures tateeka mu consideration fact nti ebizibu muganda wange kojja wange byayogeddeko ebitutta abantu ku kisenge n'abeera nga talina kyakkola nagakangendo oba bankozese oba banzita banzite naye mukama bw'anaaba mbedde n'essifa ne batankola kino n'alamuka nenfuna kino nakiri abantu baffe abasinga bali totally desperate tine bwokola otya abasajja baffe bano abasomye mulimu abalina PhDs kuba beba dictating economy tulina aba degrees tulina aba masters tulina bebayita ba experts kyebakoze kwe kuddira economy yonna bulembwe ne bagikwasa abagwira kati bannansi bagenda kukola bwayaaya ate nga basomye mawanga ga Buwarabu and they are facing tortures in churches today ng'omaliriza in churches today kanisa kyeterimu bikolobero Anglican Archbishop Ntagali bamuwumuza lwaki yawumulira ki kati tugende mba katoliki Jacinto Kibuuka gwe boogedde ate faza musala basoma musajja musiyazi naye yaddayo kati anti bamuzaayo yeyeyeka father Kizeeyo oyo namugoba mu Kampala nga alito omwana ebisiyaga ate amaze omwana bwagezezaako okulopa John Ssentonge yali owa Sapienza akoze investigation John Ssentonge bamukutte ze namujja ku poliisi ekibuye institutions zaffe ezandibadde ziyamba abantu nga mwe muli poliisi ekitongole kiramuzi ne DPP byonna biri bent mu cases ntono nnyo wezikola okudifendinga omuntu wa bulijjo abasajja bano bonna boolaba abakozi b'ebikolobero era kivulaba nti abasumba babagendako mpola banadini babagendako mpola bangi ssebo era abeera wali n'atimba bendera ya president ekifaananyi kya president ojjukira omugenzi Lule kyeyakolanga abantu bona tewali kankubulire tewali munnaddiini wano omukozi wa bikolobero atawagira president Museveni osanga ekipande wekiri wali wekiri era n'abagendayo bagendayo mpola balala ba campaigners kasita politics yegatta ne religion ebintu biba byononese kasita religion yegatta ne politics bannaddiini ne basiikinga patronage ya state neba nti bawa patronage bagikolera ogwayo campaign mu buzeebuze abantu baffe kati era nze ngenda ne ŋŋamba nti kirabika waliwo conspiracy olukwe basagenda kusaba omalirize lumosiwire ddala wakati wa state ne religion kubanga state eremeddwa okuprovidinga bino amalwaliro makalu abasawo kiki buli kimu kyonna ebintu bizibu nnyo emirimu tewali sente tewali kati state webanga eremereddwa what has happened erese bano abafere babuzeebuze abantu actually bo batuulire ne bagana kasita abatubuliza mu kifo ky'okugamba nti bagenda emulaga eteri ddagala muzimu tyogwo muzimu gwe gukulwaziza obwavu
kyogwo muzimu gwetaaga kusabira kyovola baba bakuba n'ekibooko babakola n'ebikolobero buli lwo spiritualizing nga n'odemonizing nga buli kimu naye nga state manyi nti gavumenti ekikoze deliberately kubanga terina solution ku bizibu by'abantu bo bannaffe abatukulembera oba abatufuga bakoze gwa kwegaggawaza buli sente zonna baziteeka mu nsawo zaabwe yali mu kiri kati common person awulira nga ali bubi mubuzeebuze nakumugamba nti obwavu muzimu tolina bufumbo muzimu gundi onani kawuula ate nga tiri mu buzimu gwe bayita kawuula bano babbi bubbi bajja na buveera bati kaloole omusajja oyo eyakubye abantu kintu bamukutte kintu naye gwe tunuula olabe gyanaakoma era nja kukaza muwanguzi ojjukira bamukwatanga ne bamuta ne bamukwata ne bamuta bamukwatanga ne bamuta finally ensobi gye yakola nti namulisiteekako nnyo ekifuba ensobi gye yakola kwefuula faaza abakatuli kikoolo be bamwambalira leka kwefuula faaza olwo yeefudde faaza mwambu abbye abantu addukidde e Zambia era akomyewo omulangira wa Lugembe mutabani w'omugenzi Badruka yaŋŋamba ti muganda wange musumba mala okoze omulimu munene nnyo okuzuukusa abantu naye abantu baffe balina obuzibu bajjajjaffe baagera nti gye babutta gye bweyunira obuki obusolo kakati abantu abandi badde bayamba basirise ate abalala tebaweereddwa platform najja nga wano ku Bukedde TV every now and then ne tukola omulimu naye simanyi mwankyayira ki kakati obusolo wuliriza obusolo bo buwulira eri awasirifu ne bulowooza nti eno weewali ekirungi ne buddukira eyo mpozi ye eri olutuula n'abafumisi eno abawoggana eri ebyamagero eriyo kati nga badduka bagende wa byamagero kubanga bano abasindisa abantu okugenda mu bantu bano be bawa obujulizi obupange ojjukira Kakande Samuel Sinago yapanganga abantu abasezi ne bajja ne bafeaturinga ku TV nti Kakande awonya abasezi namala genda nakalama empuku y'abasezi teriyo n'enjivumbula nga awasente abasajja abasiraamu ne bamunoonyeza abantu abagenda okujja kuno bafuuka abasezi bwe yalaba nti kati tulina capacity egenda nekola investigation tuzukusa abantu nti abasezi tebaliyo kino tekiriyo kati aleeta banna Kenya bebawa obujulizi ndi Kenya bategeeze ekintu kimu twetaaga tusomesa abantu sensitization bategeere enjawulo babeere aware nga bwe twali tutandise ne Bukedde kale tweyanza awo nkakasa ndi abantu tujja bayamba ne bwe mbamuloza nti government nebayamba mbasaasidde waliwo nagaye nti oyo yakyawa bukyayi government bwe yabadde omusumba oyo abakuba yamaze okulangira nti enkya ngenda kubakuba agaye nti abakubiddwa nabo beetaaga kusibwa Yesaalongo Mugejera ali Kyasonko ani yakyawa government mami tegusuula tasaba tusibule nti Pastor Nyakyogedde ekinkutte ku kigambo kimu. One, gavumenti eno yejjeko obuvunaanyizibwa. Neeyita mu bapasita abatali bonna bapasita abamu. Neeyita mu bapasita abamu balowoozesa omuntu nti oyina kisiraani si ye gavumenti eremeddwa okuteekerateekera wabula ekisiraani kiri ku ggwe tukwatagana n'olwekyo omugugu gwa gavumenti pasita aguddira n'agukuteekako mbu ebyewammwe kati gavumenti neesigala ng'ogiraba bulabi era pasita takomaawo naggamba n'okugamba wa pulezidenti Museveni akalulu n'NRM wewaka wali obuzibu obuzibu bwa gavumenti bugiremye ne badda mu bapasita n'akulowoozesa nti wasoma wadde oyina diguri niyo oyina kisiraani si gavumenti si yeremeddwa oba ddogo oba muzimu oba kikolimo awo wali obuzibu byalina okujjako tweyanza nnyo mwami amaze tuve wano akadde katuve mu bumpimpi nze njala kubuulira bannaffe abatulaba nti tiwaliwo kizibu ky'amaanyi kiggwawo mu bwangu ne mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ajja ku nsi yali asobola okubeera mu ggulu n'alagira bulagizi naye yajja ku nsi n'atwala process mpanvu ey'okuzaalibwa ng'omuntu ey'okukula n'aweza emyaka 3 omuntu waba akulidde era bw'otula ku myaka 3 awo omuntu aba atandise okumanya ekibi n'ekyamu kakati olwokubanga abantu ganira kuddukanga nga tulowooza waliwo enkola ey'amangu ey'okugyawo ebizibu ekisembayo tuyambe abantu
babeere bulungi kubanga ebizibu bino okujja biba kwebyo ebibajja mu maka gaabwe ebizibu babalina. Tweyanza ampuliza yebadde programu aga wiiki nkwebaza okubanga otambudde naffe. Mbadde ne mwami Tegusula Innocent Lord Councillor wali ku lukiiko lwa KCCA, tubadde n'omusumba Solomon Male awamu ne mwami Bambalaza Bwesemakula. Tubadde tubaganya birowoozo ku musumba ono eyalabikidde mu katambi ngaye wenyula abagobezi be emiggo. Ebirowoozo byambiwulidde naawe oli wadde mba okwesalirawo kyolaba nga kisobola okuba nga kikolera. Abatiimu agawo nawali ku mbuutikizi mwebalinyi ddala mwenna mbalengedde bano mbadde kwemulinga mutulaba. Bwe tutambudde olwaleero nze Ronald Sebutiko nva Nakasongola nkwagaliza ekiseera ekirungi Omukama Katonda ku nkumi naye tovaawo kubanga pulogulaamu zaffe endala nnyingi ennyuvu zijja kalira bukalizi. Weebale kuwagira Bukedde TV. Full stop. Lelo Galuwagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. That's life. That's Nirvana.